kitalo nnyo kitalo ddala oluvannyuma lwa landslide okukuba ekisenge ky'ennyumba era we batyo bantu babiri ne balugulamu oluba. Kwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange Mr. SMX waneeno tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Yes, amawulire agakatutuukako ssaawa zinene nkubakuba eno ebadde ng'etonnya olaba mu Kampala ebadde etonnya mu ngeri efaanaganako bw'eti ate olwo mu byalo oba ebitundu ebyesuuliriddeko eyo abasobola okulima abalina emiti that means enkuba bo ebadde nga ebayisa bubi nera ng'ekabaale bambi ba experiencinze kye bayita landslides nezitabeera buduuda mwe mwenna abali buduuda mukimanyi bulungi nnyo ettaka ne libulukuka era bwe lityo ne linaaza lisobola okunaaza ekyalo kiramba saawa zineeno ettaka libumbulukuse saidi zeeyo ekabaale nga wokimanyi mbu nayo balinayo ensozi kati bulijjo enkuba etonnya egonza linene ettaka mu kubeera nga ligonda bwe lityo limaze ne liremererwa era bwe lityo ne libumbulukuka okukkakana nga litomedde ennyumba era bwe kiti ekikomera kigwiridde abantu babiri okuli omwana owa senior 3 amanyikiddwako nga Charles Tayeebwa wamu ne John Bosco ono ategerekeseko lya John Bosco nga kigambibwa mbu abadde mukozi mu makaago abo ababiri tebasobodde kubeera nga basimattuka era we batyo bafiiriddewo. However grade ebadde ekyali mu kubeera nga ekola omulimu gwayo gw'okusenda n'okulaba bitundu ebirala bantu bameka bafunye obuvune bintu by'abantu bimeka ebyonoonese nga bonyongera n'okweyikuula ettaka balabe oba waliyo omuntu yenna ayinza okubeera nga akyaliyo. Ngenda sigala nkuwa updates